Sembera walio kwenda bw'okwata. Tupa mu delegate president n'atwa milioni 8 lugende mu constituency mu Wakiso district tulonyaka bazi tubirako ku State Square tezaddamu kulabika Kiyimba NRM kyepulese bengerera mu Wakiso district kintu kimu Kiyimba kasati twamanya yamanya desede ba NRM afunye wajja sente n'agenda Rwengo n'atabangula district ye Rwengo otegedde wetabangula district ye Rwengo nayo n'ajonoona kati amazo jonoona ate akomye Wakiso naye ajonoone bane Kiyimba atuviire ekyo Kiyimba tumukoye atuviire mu Wakiso district kyetwavuye tuleeta Honorable Mayanja Moses anasobola okununula NRM mu Wakiso district. President Museveni awangulire waggulu n'ababaka be ne bakansala be bonna Kiyimba addeyo Rwengo gye yava gye yatabangula constituency Guwazirulankanya yatogula bakukoyi abakadde olunana bwe Namboole erinnya Aja Kiyimba ssentebe w'NRM mu Wakiso district ekisanja kyange ekiweddeko olwaleero ku nsonga eyogerwako eya ssente wabulankanya ssente yensonga ki abantu bagaba bakukoyi nze ku lwange ng'omuntu sifunangako ssente be nnali ngenze okuvuganya Rwengo ebyasigala obukulembeze nabukwasa abaaliwo ng'omubezi wange omuyambi wange ne banne n'olukiiko so kati ebyo biriwo olwaleero byempulira waliwo ssente bwe zagenda zaweebwa munnaffe flaga bearer wa district Moses Mayanja ng'agenda akwate ssente ezo okusasula ba councillors naye nga bwe yali flaga bearer nze nga ndi Rwengo ebyaddirira byonna saabimanya kati ebooga nti Kiyimba babikyusiza bukyusa kubijja sayidi eri ate biteeka sayidi ewange naye ky'omukisa omulungi nti ebintu byonna nze nga bwe nabireka nabikwasa vice wange n'olukiiko era nsuubira sina kinvunaana. Ngamba President Museveni nti Nansana municipality seetaagayo muntu wa opposition yenna, seetaagayo muntu wa NUP, seetaagayo muntu wa FDC wadde olw'ensonga tebalina kye bakoledde bantu baggwanga. So mu mbeera eyo ogwo gwe mulanga gw'enkuba era next week ngenda kukola demonstration eyaki ey'emirembe nga nkola embeera eyo.
akalukana yanja Andi hata msamo na mirundi. Bana samenga jono secretary. Yes. That's what ba musamenga jono secretary. Jono semuta kanyaruka ba musamenga jono sewano. Ajanga jono jesu. Ajanga jono nafe tuyambe polisi na ku defense forces n'aba intelligence badiso je bali naye tukolere wamu n'okusingira ddala wakiseno wabademu criminality naye tutujja kugigamba nti basoboka nga tukoze wamu ate tujja kulobinga mu government tulina muzeeyi commanding chief yatwa the war ministry ya veterans eyo kweri n'olwekyo tumanyi nti bwe tuna forwardinga problems zaffe omubuyinza bwa gavumenti bwerina n'obusobozi buliwo ate n'ekirungi etteeka balikoze erirungi lituteekamu kati tugenda batuwadde pension yaffe board ya pension etukolako bululi twali ministry of service of public service naye kati bagirese ministry of defense amateeka bakyusizamu ate ndowooza gata tukolera bulungi n'olwekyo ba veterans omutindo gwa veterans omuntu bwafa tumanye nti abantu bonna bategedde ate naye tumusende tumutwale bulungi agende n'ekitiibwa abo balwana abalina likoda nunga bazirwa abalwana oluusi bayerabira kamedo tukaliwo tuforwardinge bafune bumedo oba buliyo oba bajukirwe tujja kuleeta abakulu bakyalira abantu bafaaba bonna tubateekemu essuubi nti era tukyabajukira bwabawo emikolo ey'amaanyi naffe tufune representation ku mikolo katugambe nga independence kyemanyi babadde babaayo naye nga twetaaga tube active proactive ate nga tudelivaringa muzeeyi n'okusingira ddala NRM okugisapootinga nga bwondabye Kwebaza Katonda atuwadde obulamu netwakuna kuno olwaleero netwetaba mukana akalu akafa ak'okuzza obujja ekibiina ku lwange ndi matiba ate ndi musanyufu okulaga ekifaananyi ng'abakulembeze okubeera mu bululu nga tutaddemu ntalo na nnyombo ekibiina kyetaaga mirembe kyetaaga bumu obuweereza bwenkozeeko nsaba Katonda abusiime ate ne munnange akutte obuvunaanyizibwa olwaleero ku lwa pate ate Mukama amwanguyiza emirimu emirungi mu pate
akulakulanye ekibiina azimbe pato obulungi kubange ndi musibu nebaza abalonzi bonna abasobodde okumbeera nange ebbanga lyonna ndi mumativu mu ekyo Katonda w'ekitiibwa amumpera obulamu District okuvana leero Onemanja Moses yakwebaza nnyo banna NRM bawakiso naddala abakulembeze be mulaba wano abantu taddemu obwesige tulaba nga nkulembera nabo tununule Wakiso tuteeke Wakiso ku mutiko obuwanguzi bwange ndabira ddala nga nfunye omulimu ofuna ebyokukola si birala kulaba nga nsitula bannange okuvira ddala ku kyalo tugenda ku district Mayanja akalulu akawedde nesimba ku LC5 Wakiso district nafuna okusomoozebwa nti ebyalo bingi tekwaliko muntu akutebenera NRM obululu wange ne bufa olwekyo kyengenda osookera kwe kulaba nga buli kifo kyonna ekyesimbwako tufuna omuntu wa NRM kubanga tufuna omuntu wa NRM President Museveni afuna obululu MP afuna obululu Chairman LC5 afuna obululu Councillor afuna obululu ne bannaffe abeerosuwani basobola okufuna obululu n'olwekyo Mayanja newaddeyo okulemba ne bannange tulabe nga NRM leero evira ddala wansi evira ddala waggulu ebiro ebibaddewo mu Wakiso tugenda kufunamu kati embeera NRM erabika kumpi mu bifo byonna kubanga mwetaffe tapakolagana enyanya ze abavuzi ba NRM baziriri sitole yini Wakiso district wa NRM mbebaza nnyo mwenna abannonze ate nebaza n'omukulembeze w'eggwanga oteekawo democracy abantu okwekolera choice ku bakulembeze bannaabwe manyi ndi ku mulundi guno tugenda kukola okunyikiza pulogulaamu za gavumenti okusomesa abakulembeze mindset n'okukolaganya wamu n'abali mu local government mwebale nnyo NRM oye NRM juu tugenda kuddayo kati ku byalo okutandika okukunga abawagizi baffe tutandika okumobilizinga okwetereza tuwangule ebifo bya MP tuwangule ekifo kya LC5 n'ebifo bya municipalities era tujja kuba tujja omulimu ogwo tugenda otutandikirako nga ne ttiimu Mayanja erinnya Ngata Sibirika obeera weesimbyewo mu kalulu kano aka structures ate nga yegwakwatidde fulaga y'ekibiina muka bonna kino tekirina engeri gye kiyinza okubayuzaayuzaamu ne kibaabyamu okukwata fulaga y'NRM constituency n'okubeera ssentebe w'NRM wa district kiyamba district njagala okubategeeza omubaka wa palamenti era yaba sipiika kati bwe tulina bonna ate basipiika ate bali mu seefu kiba kitegeeza amaanyi g'NRM gaddira ddala wansi yensonga lwaki asatu gaggwaawo tebakyali kubanga tebalina babavujjirira bwe ba mu palamenti nja kusakira disitulikiti y'e Wakiso so ekyo kiri obvious teri asobola kukireeta nti nno era bifo bibiri kuba ne chairman waffe w'NRM ye president w'eggwanga lino ate era ye chairman ku kitundu gy'ava n'olwekyo ekyo kuyamba kuzza bukulembeze na kuweereza eri ku muntu asembayo wansi kyendaba ekitagenda bulungi mu bulamu kyendabye nti Wakiso eyinza obutayongera kugenda nnyo mu maaso era n'obukulembeze bwaffe buno bwe tulimu essaawa eno okugenda bugwako mu maaso kiyinza okuba nga kitono olwansonga oli ajja kugamba nti mwe nabagula buguzi ne mbasasula temujja kumpa mateeka sente tuziteekamu nnyingi ate bo abalonzi tebagaana kuzirya eyalidde ezange alya ez'Amayanja alya n'eza Kiyimba alya n'eza Kiwanuka kati ettabu weeri nze kwe kusalawo ne ŋŋamba nti nze ndi mubazi ate ndi muna bizinesi man okukwata miliyoni 2 mbiteeke wano mu kalulu kano
ng'ate olwo twasaasaanyiza dda nze naakasaasanya zisukkanga mu miliyoni nga 8 nenga kankeetegule nkadde ebbali kayinza otuleetera ebizibu kubanga ye omulonzi takowa kukulya eno alyayo ewange newooli n'alyayo ngenza okulaba nga bijja kutuleetera ebizibu nga ne sente zetusaasaanya nnyingi ijjukira ensi eri mu bwavu obuzibu ate twongera kusaasanya sente mpitirivu neŋŋamba owaayi sente zekansigaze ngene zikolemu bizinesi endala. Ate ekibiina okirabawa ng'embeera eyo eri mu kibiina? Eno embeera bw'ebeerabeerawo mu kibiina nga bweti bweri, ekibiina kino tekikyalina future mu maaso. Kubanga abavubuka abatalina ssente tebajja kusobola kwesimbawo era kyekibaddusizza ne bava mu movement bagende mu nupu gye batasaasaanyiza ssente. Ate nga singa tuba tukikyusizza ne tujjawo ebintu by'okuwaayo ssente okuwa abalonzi, eno movement esobola okuwangaala emyaka emirala nga 4 mu maaso oba 5. Enkola y'okubeera ng'oli alina fulaga ate najja mu kwesimbawo kwa structure, enkola eno terina we bakosa? Enkola eyo etukosa ekosa balonzi, ye gwe balonze talina wemukoseza, naye enkola eyo ekosa balonzi, bo bambi ate tebakimanyi. Lwaki? Ti omulonzi wandibadde gwe kennyini okimanya nti ekifo kimu bw'okiwa abantu 5 gwofiirwa. Manya abantu 5, manya ebifo 5 bwebiwa omuntu omu, gwe omulonzi gwofiirwa lwa nsonga kwaba abantu 5 singa mmanfunye obuzibu ne bwe nnumbako 3 basobola okunziruukirira, naye wali ekifo oba wakiwadde omuntu omu, buli lw'omugendako ng'atandika okwekaanya ng'aggala kulaba geeti eri ng'ojja ng'agamba ggala egeeti ng'agaana abasirikale temujja. Omuntu wamala okuyingira mu palamenti aba yeefudde kakatonda ka ku nsi, ne bw'okuba essimu aba takyazikwata. Ate ne bw'ayingira palamenti ne bamuwa n'obwa minisita olwo gujja bagira n'emikwano gy'abantu gikola ki? Gifiira ddala. Kati n'olw'ensonga eyo nze ŋŋamba nti tulina kikyamu kyamaanyi nnyo okuddiranga ebifo 5 tubiwa omuntu atya omu. Kikyamu era ndowooza aba movement bandikirivayizinzeeko ne bakikyusa. Singa omuntu aba alina ekifo kino atagenda ku kino kinsonga ki nti biremesezza movement okugenda mu maaso, kubanga omuntu omu bwajja mu bifo 5, ebifo ebyo 5 singa bizzemu abantu 5, ensi ekula bantu, ensi tekula muntu atya. Buli lwokoma okuba n'abantu abangi, numbers ennyingi, ensi gyekoma okukula n'okudevelopinga. Kyovola lwaki China etambulira ku speedi y'amaanyi ne India eri ku speedi y'amaanyi lwa nsonga balina abantu bangi. Ne movement oba eyagala okubeera n'abantu abangi, buli kifo kibeerengako omuntu omu, olwo movement ejja kutambula bulungi nnyo, ebeere nga erina numbers, nga ne bwe bayagala kuwangula wantu ng'abantu erina bangi.